Tuliko waneno ekyamulibwa mudwaliro eddwaliro linene lya Kafaru Nsubuga katuwa ebisingawo. Omutawaana guno gugudde ku kyalo Kigaaju mu ggombolola y'e Rwabenge mu maka ga muzeeyi Ruhummuliza Joseph. Kigambibwa nti olunaku lw'eggulo ku Sande muwala w'omuzeeyi ono yakyazizza abako mu maka gano ku mukolo ogwabadde omutonotono, kyokka nti mu byokunywa ebyabaddewo naddala obusera kiteeberezebwa okuba nti byabaddemu obutwa, nga buli kiise eyanywedde ku busera buno mu kiseera kino ali mu mbeera mbi, anyoolebwa mu lubuto ssaako okutanaka. Era we tukoledde eggulire lino ng'abantu 13 babaddusizza mu ddwaliro lya Musaanya ekyamulibwa babeekebejja. Twogeddeko ne Musumba Kaboogere Lawrence nga mu kiseera kino ali mu ddwaliro ekyamulibwa atubuulidde embeera eyabaddewo. Twabadde nga famire, abantu bonna abaabaddewo abanywedde ku kyokunywa ekyo bonna balwadde. Mukyala wange ye yasoose okuba nga mulwadde ne mutwala mu ddwaliro era nga ne katumwa eddagala ajja kuba bulungi. Ate bwe yatuuse ekiro ne yeeyongera nnyo okumwongerayo ekyamulibwa. Kakati ate zaagenza okuwera essaawa 8 ogw'ekiro ng'ate amasimu agava mu kyalo agaŋŋamba nti ne gundi ali bubi, ne gundi ali bubi, ne gundi ali bubi nga mayitirivu. Era ne nsalawo ne nkubira wamotoka ne ŋŋamba bonna mubasombe nga mubaleeta mu ddwaliro. Naye bonna endwadde eri emu, kunyoolebwa mu lubuto, kati tuwezezza omuwendo gw'abantu 13 kubanga ate akinywedde mulamu naye buli yanywedde ku busera obwo yenna ali ku kitanda kati. Mulumba Mathias ono nga kansala akiikirira omuluka gw'ebugomola ku ggombolola y'e Rwabenge asinzidde mu ddwaliro ekyamulibwa ewali abalwadde bano, n'asaba abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalungu bayambeko ekitundu kino ku mbeera enzibu ebagwiridde. Saba abantu abekikwatako bonna bajje balabe embeera eno eyagudde ku kyalo Kigaaju n'oku bantu baffe okulaba nga bayambibwa okubeera nga basobola okuwona. Naye ng'abalwadde bakyeyongera n'abali mu kyalo bakyajja era bonna babaleeta wano mu ddwaliro ekyamulibwa olw'embeera egamba nti banywedde obutwa. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja, Nsubuga Muzaffaaru, e Kalungu mu Buddu. Tuliko waneno ekyamulibwa mu ddwaliro eddwaliro linene lya private. Jjukira nti nno olunaku lw'eggulo we twabadde nga waliwo abaana be batta ne babasuula ku ssomero eyo erwannome. Amawulire ago oba tewagalabye kebera mu vidiyo emabega ogenda kubeera nga oliraba eggulire eryo. Era mu ddwaliro lyerimu we tuyina famire yonna bagiwadde obutwa. Saawa eno twakalabako abalwadde 11 naye nga batugambye nti n'abalala bali mu kkubo babaleeta. Tugenda kuba nga twogerako n'omujjanjabi, tujja kwogerako n'abalwadde abasobolamu okwogera kuba abasinga embeera yo si nnungi naye nga waliwo aboogeraayogeramu. Tugenda kuba nga twogerako nabo batubulire kiko kyavudde beewulira batya essaawa eno. Era gwe munanga ali eyo tugenda kuba tuteekako wanene ennamba y'essimu wansi. Oba nga olina ky'olinawo tubadduukirire n'akatono k'oba olinawo, baguleyo oba mazzi oba kikopo ky'amata sobole okulaba nga mu butuufu bambi badda mu mbeera. Obulwadde bw'obutwa mubumanyi bulwadde bubi nnyo ddala ensonga nti bulwawo okuggwa mubiri. Naye nga embeera yeeyo abalwadde tebali wamu, baliko mu waadi ez'enjawulo naye nga byonna tugenda kugenda nga tukulambuzaayo. Ebifaananyi ebimu biraba biyitingana kungulu awo, bonna abo balwadde bayi. Ensi egudde ddala, ensi etabuse. Simanyi ki kye tuliko, simanyi wa gye tulaga. Tuba tuva mu kino ate kino nga kiddawo. Wala Mukama yanditusaasidde. Oba abantu ab'emitima emibi ng'abo n'abatujja mu mangu. Mama osibye otya? Osibye bubi. Amannya gaffe muviiridde ku kyalo ki? Kiganjo. Ng'olabye n'abalwadde abatulaba essaawa eno ku Kifada Haswazi Media. Ono omukyala yali ku balwadde omu gwe tufunye okwogerako naye agenda kuba nga atubuulira embeera eno yatandise etya. Bantu bameka be yategedde abaakajja nga balwadde ate era nga batugambye n'abalala abaliyo nabo embeera etandise okubeera nga eyonooneka. Maama, ekikangabwa kino mwakifunye ddi? Ogw'ekiro?
ono ye n'embeera ye tennaba kweyagazaamu wadde. Sawa mukaaga gwe mwasoose okuleeta then n'abalala ne bajja nga babagoberera mpola yabadde asingako abaki nga bakaaba mbuto bannange. Muyinza okuba nga omuntu eyakoze ekikolwa kino ekibi ekizibu muyinza okumuteeberezaako muyinako enkayana zonna ku kyalo oba mu famire. Omuntu ali eyo akulaba obudde buno oyinza mugamba ki ku mbeera eneeriwo? Kikulu kya byonna kutusabira Mukama abawone kubanga abalwadde bangi bonna mpiseeyo ne mbalambula. Ndabyeko abantu 11 naye ne batugamba ne mukuba waliyo abajja 13 wano waliwo n'abagenze e Kampala ate nabeera nabo balwadde tetubagatta ate ku bano kati bano bali 13. Mukadde tugambe mwabaddeyo n'omukola ewaka. Omuntu ali eyo alaba vidiyo eno saawa asobola okuba nga agamba abantu abo nandibayambye nandibaddeko kyembawa olinako ku namba y'essimu nga tusobola okugisheyaringako. Ogenda kubeera nga otusomerako kweyo enamba y'essimu. Omuntu yenna alina kyalina ngeri ku mobile money aba asobola okusindikirako akatono k'aba alina netwongera okujjanjaba abalwadde. 0701 97 93 21 eri mmanya gaani? Search Robin. Kale mama katusaba abalwadde bano Allah ayongere okubasuusa naye ng'omuntu eyakoze ekikolwa kino oyinza mugamba bigambo ki waaba ng'alabye vidiyo eno? Ekisooka kya byonaze buli mutwala mulokole bayibuli gano tosaliranga ati siyinza kumusalira musango nti olaba mutto bakoleki naye tumulekera Katonda ye ejja okumusasula. Naye ng'olowooza lwaki abantu bakola nnyo ebikolwa ebyettima bino? Jjo twabadde wano nga waliwo omwami yassa abaana be ate kati essaawa eno tuli ku butwa. Lwaki olowooza abantu bakola ebikolwa bino ebibi ku bantu bannaabwe? Ekisooka kyagana abantu tebaagaliza kati ayagala akola ekintu kati naye gaba yakikoze kulumya muntu omu naye ate alumiza bangi abutagaliza kuvirako abantu okukola nekirala abantu tebakyalina ddiini alowoozaamu kintu kyagenda. Kale maama katongere okusaba Katonda abasuuse naye nga beera mugumu. Katonda ali wamu nawe mukwano. Mama ng'olabye n'obulwadde olabye nabo weewulira otya? Olubuto ogenda kwongerako okwo ku ddoboozi katono kintu kikunyoola? Bakuleesedde wano 12 ez'okumakya. Mwategedde mutya nti mwanywedde obutwa? Waliwo mwangambye mwanywedde buugi. Bwabadde buugi mmere? Mu famire mulimu abantu bameka? Oba mwabaddewo nga namukolo? Mwabadde namukolo ekitegeeza abantu bangi abaakoseddwa n'abatali ba famire. Bali bubi. Naye katusabe Allah ayongere okubasuusa naye nga muyinza okuba nga muteebereza omuntu eyakoze ekikolwa kino ekibi temulina gwe musuubiriza.
nenze ngamba tusabe omuntu oyo ajja kuzuuka oba si ekyo Katonda ajja mubonereza mubonereza esaaniddeko ekyo ekintu kye yakoze. Maama batugambye eggw'omu kuba aweereddwa obutwa mu famire. Kyazze kitya watandise otya okiwulira? Watandise ddi obba owulira? Gulo olowooza kyavudde ku ki? Mwanyadde busera. Famire mulimu abantu bameka? Mwabadde bangi. Kati weewulira otya essaawa eno maze ofunako ku bujjanjabi obusooka? Teweewulira bubi nnyo? Mbeera enaatereera. Kale katwongere okusaba Allah basuuse. Maama amanya gaffe? Ngava ku kyalo ki? Wategedde otya amawulire g'abalwadde bano bawadde obutwa? Famire yo olina w'obayita oba nawe obadde oli wano ku kitanda ng'olina abalwadde? Eyassa abaana. Nosanga n'abalwadde. Ekikolwa kino ekittima okyogerako ki? Kibi nnyo 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 nnyo. Era Mukama Katonda tumusaba abonereza abantu abakolerera kuba tebigwanidde mu nsi. Era twekwase Katonda buli kimu asabe mu ddiini ye Allah atusaasire. Nolowooza abantu abakola ebintu nga bino baba bagenderedde ki? Ekigendererwa kyabwe baba balina emitima mibi nga mutaagaliza. Nabutaagaliza? Butaagaliza balina emitima mibi n'efitina n'obutaagala kukola. Kati omuntu yakoze ekikolwa kino wabanga akwatiddwa obadde oyagala ensi emubonerezwe etya oba ab'obuyinza bamubonereze batya? Ababonereze babawe ekintu kugamba tebabasonyiwa batusaasire bababonereze ekibonerezo ekyamaanyi ekijja mu ekyo kye baakoze. Amiina, tweyanziza nnyo nyabo, tweyanzeega. Era maama naffe tweyanziza mukwano okutuwa ku mawulire oba okuwulikikako n'abantu. Amiina maama. Allah akuwe ky'osinga okwagala. Amiina, nga tusabira n'abalwadde baffe okusooka. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.